Mu weekend ye mutu baddemu n'amazaalibwa ga baffe agawerera ddala emyaka 66 nga kabaka Ssaabasajja Kabaka ayuguma. Ensonga nyingi ezatambulidde ku mbeera eyo nga tugezaako okulabika nti tukubaganya ebirowoozo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, wabula mukyala Jennifer alina ekintu kyayogerako eky'abaana abali ku social media. Abaana abali ku social media muli mu kutyoboola kitiibwa kya baffe, mugezaako okulabika nti muteekayo ebintu ebitakwatagana, mwatandise dda okusonga engalo mu bantu mu bakungu mu gavumenti ya Buganda, ogezaako okulabika nti mwogera ebitakwatagana. Ekintu ekyo ekitali kirungi, ekintu ekituswaza ekifaananyi kyaffe kuno n'ebweru. Eguyinza okulabika nti gw'okiteekayo oyagala ofune likes, oyagala ofune comments, oyagala bakuwaane nti gw'olina amawulire, naye sooka nga weekenneenya ensonga oleme kumala gateekayo bintu tulu. Mujja kuteekayo ebintu ebitalina makulu bigende bikuviiremu akabasa. Tulabe bangi be basiba olw'okuteekayo ebintu ebitakwatagana by'okwogera enjanja ku social media. Mukyala Jennifer, kiki kyoyogera ku baana abo abalemedde ku Facebook abateekayo ebintu ebyesittasa ne bateekako ne batandika okuvumira abantu ku Facebook, kati nawulidde n'ennyimba zatandise okufuluma nga te tebalina bukakafu ku nsonga ze boogerako. Kyennyamiza nja kwogera ekigambo kimu nti Katonda nannyini buyinza ali waggulu yatonda eggulu n'ensi yakiwa Ssaabasajja baffe Kyokyuma Gulunyondo. Nsaba amukuume, amwongere obuvumu n'amaanyi, amwongere emikisa, amuteekeko zimalayika ez'emirembe zimwetooloole, zimutaase emyoyo gy'ababi, gimutaase omumwa b'ababi. Nazzi kuno nga obwakabaka tebwogerwako, era nga wodda mu kabaka oba wodda mu Katikkiro ekigambo kyayogedde oba olabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa. Naye olw'embeera eri wetforcinga abaana entwala gye batwalamu eggwanga oba gye bakutemu Bwakabaka, kijja kumpatiriza okukyogerako akatono, era nsooka kwetonda eri Katikkiro. Omanyi Katikkiro ye kamala byonna. Bw'olaba Katikkiro bw'olaba Ssaabasajja Kabaka, nsooka okwetonda Katikkiro nti nze omuzaana ngenda kwogera ku nsonga eno olw'obulumi obungi ennyo sandigyogeddeko. Naye nno tufunye okusomozebwa kungi olw'agaana agawumba tuutu, agaana gagwisira gageega ebizezengere ebiri ku social media ku Facebook. Era nkubira omulanga gavumenti kuba kino mukisobola okukwata mu social media, okuteeka amaanyi mangi nnyo ku social media, tugenda kufuna obuzibu bungi. Abantu bakyafa, abantu bakyalwala emitima, abantu bagenda kutuka pressure olw'ebigambo ebiyita ku social media, olw'ebikolobero ebiri ku social media. Ffe tukuze ye buvaana gye buddo tukulidde mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka talabwa mu kamwa, taddibwamu, tagambwako, era nga omukwata oli mbunye bwa mpologoma. Kyokyuma Gulunyondo musota taddibwamu. Kinajjukira bulungi nti waliwo omukono gw'omwana omuwumba tuutu nabagamba oyo omwana ajja nga sitaani kuno ku nsi ne mumpakanya. Yayitirwako omukono ogwavuma Ssaabasajja Kabaka. Emyaka gye mmaze ku nsi sirabangako nga bavuma Ssaabasajja. Abaana bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bateeka obubina ku social media bati ne beefungula olw'ettaka eryali Busaabalamu, simanyi babba ettaka ly'omuntu. Bwe batandikira okuvuma Ssaabasajja, ffenna twawuniikirira, twennyamira, twafa akalala ne tudda Buzingulu. Tuvudde awo abaana bavumye Kabaka mbugula emmere, tugula emmere, simanyi abantu bawe emmere, simanyi kikola. Saagala kubiddamu era saagala byogerako. Nakugambye Nazzi kuno ng'ebyo tebyogerwa. Abaana bavumye Katikkiro wa Buganda. Ddala omuntu alumirirwa Obuganda ng'oli oyita Muganda ng'oyagala nnyo Abaganda nga n'Obuganda obwagala, oli supposed ofuma Katikkiro. Buli ofuma Katikkiro bavumye Ssaabasajja. Katikkiro talina kintu kyonna kyalina kukola nga Ssaabasajja amaze, oli ye boss we, yalina right emulagira. Katikkiro kakubere ku posti atasobola kutekola posti nga Ssaabasajja Kabaka tannamulagira batanda gw'osasula Katikkiro. Oyagala kungamba ng'olumirirwa nnyo Obuganda, omuntu ayagala Kabaka oba alumirirwa Buganda n'okwatayo video n'ogitambuza n'ogisharinga. Nze sona gibikula ku simu yange sisobola. Olw'ensonga omuntu alumirirwa Ssaabasajja Kabaka era ng'oyagala Obuganda ng'oyagala Abaganda n'okwata ekkooti ya Ssaabasajja n'otambuza eppeesa, ani alina right emwambaza? Mwabadde mwagala Museveni aveera gyambaza Ssaabasajja, ani ali supposed n'otambuza ebintu? Kabaka bw'afulumako e Bulaaya nti bamuwadde obutwa nti ate alagenda atya, wajjawa etteeka erigamba Kabaka nti abagenda kutambula akubuulire. Who are you? Abala muli bana bya minya, muli byana bya mbwa, muli byana bya mbizzi, muli byana bya nkobe, mwava mu mbizzi, mwava mu mese. Tetugenda ye oli wano oyagala Kabaka abatambula bakwe writing agenza wano. Who are you?
Ssaabasajja abadde ku mukolo gwe ne mutuuka okugamba mbu keeki yabadde keesi muba mukodde keeki ya keesi social media mulina right evuma mama Nnabagereka kati njagala kumanya Nnabagereka bavumye waki kiki ekibavumye mama Nnabagereka abaana b'oku social media bannaye yemmwe abaganda benge simanyi Raymond Solo ojawa right evuma mama Nnabagereka who are you with dustbin staff who are you son of a bastard who are you ojawa right evuma mama Nnabagereka one uyo watandika ddi yo vuma waki nze banga lemaza mama Nnabagereka suya ngana bigambo bye 10 so na kusikole sente 10 zali yakoze kiki ekimuvumya ne mumulangira ne mumutandika okumufungula mbwanyi n'olubuto musimanyi amaso why oli muganda dala are you sure oli yuwe muganda mukimanyi nti obulabe bw'abaganda baganda benyini problem obulabe bwa Ssaabasajja Kabaka obulabe bwonna buli mu baganda era baba muwadde obuto bane bamuli close bana bamuwemere kitegeeza mu mwabo muwadde twetondera obuganda what do you mean okwatute Katikkiro n'omuvuma buli wavuma Katikkiro wavuma Ssaabasajja oyina right evuma Katikkiro gwe Katikkiro singa Ssaabasajja Katikkiro alina amaanyi agayita Kabaka mu lubiri nga tanakkiriza nga talagidde era Ssaabasajja yadde asiimye okulabikako eri obuganda asiima busiimi amala kusiima kati mwe mulina endowooza ennafu mukwata video ne muzongeramu ebyammwe olw'okuba nti nno gundi software eno yajja osobola okweditinga ekintu kyonna kyoyagana kifuuka ekyenjawulo ekyabaddewo nti Ssaabasajja engeri nga bwajja jjukira Ssaabasajja amala kusiima okugjako eri obuganda ne tumulabako libasanyujje leero omwaka oguwedde bwe yasiima ekifaananyi kyetusigaza mu feesi kyeki kyetuba tumulowoolezaamu tinakati agenda kujja twakoma omulabako nga wati ne wati ne wati jjukira buli mwaka tumuvinga ate Ssaabasajja tamala galabika tutambula obulamu bukyuka tuyitambula mu bwokusoomoozebwa abantu gwe balina gyali olw'okwagala kwe balina gyali bantu bawagala nnyo Ssaabasajja abantu baagala nnyo Buganda abantu baagala nnyo Kabaka abantu baagala nnyo Katikkiro abantu baagala nnyo Buganda okutwaliza ewamu kale nabwekityo kyetaaga abaana bavumye Katikkiro ekivunya Peter Mayiga kisaamu abantu amaaso Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ebintu byakoledde Obuganda ne mwina musasula bwe mutyo yimu mwamulonda bona muvuma ne bamugoba bagenda kulonda Ssaabasajja amala kusima busiimi era baaliwo basamogerere bani ne bajja ne babeerawo n'asima n'agamba Peter Charles Mayiga jangu obeere ki Katikkiro wange Katikkiro yekamala byonna ekivumya Katikkiro kikiba kimutuka okutewola tugenda fiirwa abantu maani olw'ensonga waliwo abantu nga tebavumwangako nga yina ekigambo kumuvuma oyogera bogezi ku mwana w'omutima gwe ne gwekuba abantu bangi balina pressure kati abantu balwadde birwadde bingi abantu bafa mitima kinajjukirwa twafiidwa wano sipulanulanga oyo mwami tavumwangako Ssaabasumba tebavumwangako mwava ne muvuma Ssaabasumba ne mumulangira ne mukola ebitundutundu byebagala ne mweta abaana bazadde ne mubakola amatama nti bamufaana babe ne mweta abakazi nti bakazi be Ssaabasumba nalaba omwami oyo neewoleza gyali yeewolerezaako enjoga gye lyayogera yonna gwajjanga neyeewolerezaako nagaba baana ba muganda wange biki ng'ayina okulumwa ng'ayina okunyolwa era omutima gwe tegwasigala kyekimu dakika emu tumufiiriddwa muli ku bantu ab'ebitiibwa njagala okugamba mwana wange nze njagala twevume nga tuli mu levo eno eya media nvuma nange nkuvume emyaka yaffe gyegyo gisobola okwevuma that life you know naye waliwo abantu nga tebalumbwa waliwo abantu nga tebavumwa nze nalabako abaana nga bavuma President Museveni nali nfudde nga bamutemako omuntu ne batuuzaamu Kyagulanyi ne bamutemamu wano ne basokolamu ebintu byebaagala ne bateekawo byebaagala oyo n'atuuzaawo ekintu wano mu mutwe liyale nalabako noono omwana yeyita simanyi mighty family envuma gyavuma President ne family avuma first son can you imagine njagala ombulire ng'omwana we first son w'amagye wali watyo mugamba nti Museveni musi family abaana mwana we novuma muwozi wotyo liyale n'osigaza kyensobola okugamba kiri kimu nti eddembe liri too much that is too much peace you know sigana kisuse President Museveni kimukakatako okutuwa eddembe naye eddembe lyatuwa tulikozese bulungi tuligaggawaliremu tuleme kuwona mirembe gyatuweebwa tukutte emirembe gyatuweebwa tufuuse problem ku bantu abalala atulumbaganya abantu abatakwatibwako na nsonga abatamanyi na biriwo ne tubagatta mu bintu byabatakwatako obwakabaka tebuyingira mu byabufuzi tebamanyi na byabufuzi mwava ne muvuma nga mwagala mbu alage side obwakabaka tebuyingira mu byabufuzi wantu ina 5 regions zonna zino obwakabaka Museveni yabukomyawo kwebuli obwakabaka bwaniriza buli omu bwaniriza buli muntu era kyovula tebaboola Ssaabasajja Kabaka Emmengo taboola muntu oboze mwana beyo n'abazungu tebabaddeyo babalugwa lobo bakitaboola obwakabaka tebuboola yeggwanga lyaffe yitebenkedde naye abavubuka abali ku social media nsaba gavumenti either social media
tetugenda kujja kwa social media kubanga kinga wogamba nti no bubenje bususe motoka ziveewo naye social media ebe ne control ebe na amateeka nga musobola ogamba nti gundi aveeko unaavaako nga ne bwakola kino ekifaananyi kite muteekeko emisolo museke emisolo mingi nusu bibiri what is nusu bibiri ng'omwana asembayo okubeera wansi mu ghetto akoosa emitwalo 7 olunaku alina okunywa amayungi ali enjaga anywa enjaga ali akakoola anywa amazzi ali apike anabula nusu bibiri okutabuloodinga ekintu so nolwekyo kyensaba social media ekwatibwe ng'ensonga social media esize propaganda social media esize obukyayi social media yononya ensi yaffe kinajjukira bulungi wano gavumenti yakwata esente bilioni neteeka mu mama awards naye mwe bannayuganda mwekegini mwavaayo ne mutandika okugamba Uganda ekulukuta omusaayi ekaaba omusaayi Uganda mbi ne mugamba oyo omuvuko bayi DJ Khalid tipojja tugenda kukuba simanyi biki tojja wano tokola otya simanyi bakunominatinze batya eri management y'amaanyi nga mwamusasula dda ne bagamba ffe tujja kujja bani abafiirwa kyava ku kimu mwakireeta mu nnyini okukyera nti no bojja tujja kukuba Uganda ekaaba omusaayi omuntu olaga bifaananyi musaayi ng'olyajja muyimbi wa mutaddemu sente mutaddemu obudde ng'amuleeta eggwanga lino social media egana gye ebifaananyi ewalala ensi zonna zirina okusomoza kwayo bafuna ebifaananyi ewalala babikola edit babiteekayo kikyamu omuntu yenna agezaako okuvuga nga akutwala ku ludda olukyamu agezaako okulaga nti ensi eringa bwefaanana ye ng'ateekamu ebibi ateekamu ebitategeerekeka atandise okutunula abantu mu maaso ate tugoberera mugoberere kubanga tuli mu kuswaza nsi yaffe gye tunatuuka mu maaso tujja fuuka kisasalala tufuuke kasasiro nga tuli awo buli omu atusekera busekera Uganda etuuka okubeera nga nga bamusekerera ate ng'ekisinga okwewunyisa bakola ebintu ebyo ebisinga tebabeera na mu Uganda muno bali mu nsi zaabweru bali mawanga malala gye bali mu kubapikiramu omuliro namwe nomukatambuza mukazi wattu musajja tolina kyomanyi ku nsonga zigenda mu maaso notandika kwoza olw'okuba gundi yagambye ensonga ezimu eziri sensitive ezikwatagana n'obwakabaka ensonga ezikwatagana n'obukulembeze bw'eggwanga lino ensonga ezikwatagana ku ngeri eggwanga lino gyesobola okukulamu tuzirowoozeemu n'endowooza ey'ekintu ekikulu nga tugenda mu maaso n'okusalawo nze Hasifu Session nga program figured out ekyagenda ddala mu maaso tuwummulamu katono nnyo tugenda kukomawo n'ebibadde mu wiiki ebirala tovaawo